Mukulikeyo mukuwumulamuko tukyali ku programu yaffe yennyini Akeezimbira ng'era mu kitundu ekyokubiri tugenda ba tutunulira ebidibwa ebiwugirwamu oba mu lulimi olufuutifuuti kye tujja okuyita swimming pool ng'era keekano tulina omukugu waffe Engineer Macho Daniel. Essebo tusanyusa okulabako wano ku programu yaffe Akeezimbira. Neyanziza nnyo mwebale nnyo okujja otutuukirira ku mirimu gyaffe. Omulimu guno ogumazeemu bbanga ki? Ngumazeemu emyaka 10. Ali ku programu yaffe ya Akeezimbira ayagadde okumanya bika ki ebya swimming pool oba ebyebidiba ebiwugibwamu. Kale ebidiba ebiwugibwamu mulimu ebika bibiri. Ebika bibiri ebyo bwe bivaamu ate ebika ebirala. Ekika ekisooka bakiyita deck level. Bakiyita deck level. Ekika kye bayita deck level kye kino kyennyini ekiriko channel ey'amazzi waggulu waakyo nga yeetoolodde ekidiba kino. Ate waliwo type endala ekika ekirala kye bayita skimmer pool. Skimmer pool ekozesa kye bayita skimmer box ejjawo obukyafu waggulu w'amazzi n'ebutwala eri ne babusengejja. Mugaso ki ogw'okubeera n'ekidiba ekiwugibwamu ewaka? Kale ebidiba bino mu biseera ebimu bibeera nga bya ssanyu okuleeta ssanyu waka n'okulabisa amaka n'amaka okubeera nga galabika bulungi. Kati okubeera n'ekidiba kino ewaka, ekidiba kiringa omuntu agenda mu dduyiro okola exercise oba ki. Ate walimu okubeera n'essanyu waka nekikola nga kireeta nga kikola leisure kiwumulo ekinga ebyo. Naye kibeera mu bugenderevu nnyo bw'oba okitunulidde kibeera kya kuleeta ssanyu n'okola exercise. Nyumba zirabika zitya ezirina okubeera nga zirina ebidiba ewaka? Kale amaka gandibadde gatya agandibadde n'ebidiba ewaka? Kale bw'ogendera nnyo ku kika ky'amaka oba nnyumba ekyo tetukigendera nnyo, naye ekidiba kiva ku muntu yennyini aba akyagadde waka. Naye okubeera n'amaka olina okubeera ne space. Oba onokubeera nga olina space enene at least ng'esobola kujjamu ekidiba ekyo n'osigala nga olina at least compound nga osobola parkinga mu motoka oba biki. Naye ekidiba kino si nti kibeera ku maka aga kalina oba agaki omuntu yenna asobola kubeera nakyo. Kisinziira oluusi ku ssente z'olina n'essanyu gy'oba oyagadde ku maka ago. Ogenze n'oyogerako nti buli maka gasobola okubeera nga galina swimming pool oba ebidiba ebiwugibwamu ewaka. Ekyo ali ku programu Akeezimbira yandiba kisanyukidde nnyo. Kati wano katukuwe enfumiitiriza y'ettaka gye nnina nga nnyumba ewedde okuzimbibwa. Singa nesanga nga nina poloti yange eri 5 ku 10 nzimbyeko ennyumba nesigazaako olujja nga lugaziko, nsobola okubeerawo ne swimming pool oba ekidiba ekiwugirwamu mu maka ago? Ekidiba ekiwugirwamu kisobola kubeera kiri mu sizes. Waliwo akasengamu obutono ate waliwo n'ennene nnyo. Kati mu maka osobola kubeera bw'oba ozimbye ennyumba yo ng'olina compound enene osobola teeka mu swimming pool yo, naye kisinziira ku bugazi bw'ekidiba ekyo. Awo wennyini we twagala otutwalire ddala ng'ennyumba eri ku ttaka lya bugazi 5 ku 10 azimbyeko ennyumba n'abeera nga asigazzaako olujja. Swimming pool ya bipimo bitandikibwawa oba bitandikirwa ku ki gye yandibadde okubeera ng'ayina ewaka? Kati ku ttaka eryekana bwe lityo ng'osigazaayo at least space eyeetagisibwa bulungi okusinziira ku pulaani gy'ennyumba gye wateekawo. Ekipimo ky'oba weetaaga tekisuuka mita 5 ku 10. Tekisuukawo. Obugazi mu fuuti ozenkana butya? Obugazi mu fuuti oziba fuuti 2 ku 3. Mu nfumiitiriza y'ebika bya swimming pool by'otugambyeko olwo kiba kika kya swimming pool kikyayina? Kati awo ekika kya swimming pool kisinziira ate kigenda n'omutindo ne ssente. Because ekika kye bayita deck level oba kino kibeerako ne channel waggulu kibeera n'ekidiba ate ekirala kye bazimbirako kye bayita balancing tank. Kati ekyo
bei yeeyongeramu ko okusinga eri gye bayita skimmer swimming pool. Gye bayita skimmer swimming pool eyo omuntu asobola kubeera nayo ng'alina ssente ensaamusaamu kasita ziba zijja mu byonna ebyetaagisa okugizimba. Kati tutunuulira bajeti y'omuntu ne tumuterawo obugazi bw'ekidiba ky'aba ayagadde ne ku ploti gy'alina. Kati weesanze nti ennyumba yaggwa dda, ennyumba yaggwa dda, pulaani yakubibwa dda ey'ennyumba, swimming pool oba ebidiba bino obeera nabyo waka, kineetaagisa okubeera nga nina pulaani yaakyo? Kyetaagisa nnyo. Kino ekidiba oluusi kiyiwa amazzi wabweru ng'oba oli mu kirongoosa. Waliwo kye bayita backwash etwala amazzi wabweru. Kati w'obeera mu Kampala eri wansi wa KCCA, kati awo oba weetaagisa okubeera ne plan n'ebitundu ebirala ebiri mu town council, municipal councils, because ne bw'oba olina ennyumba nga tebaddeeko plan ya swimming pool, oba osobola kuyita architect n'agiteeka ku plan eyo, waliwo as built plan, n'addamu plan ey'ekizimbe ekyo n'ateekako swimming pool ate n'ogitwala ku bakulu ne bagi approvinga. Okwaprovinga ku buli omu akyebuuza nti kyandibadde kirungi nnyo okubeera ng'ekidiba kirina, era oyogedde ku bitongole ebibeera nga bikakasiddwako okuwa olukusa ogenda mu maaso n'okuba ng'olina ekidiba. Wano we neebuuliza, bwe bituuka ku byokwerinda ku bidiba bino, nina abaana ewaka, oba omuntu afuniddeko obuzibu awo, security kijje nina okubeera nga pulaani eno embeererawo, oba nawe kennyini anzimbidde bukugu ki bwonjigiriza ku security y'ebidiba? Kale ekidiba kino bw'oba kirina waka, security measures ezibeerawo, waliwo kye bayita pool cover, nga kino kiringa ekitundubaali, naye kibeera nga kizitoa kiyitamu omusana, because swimming pool eba yeetaaga omusana, naye si kino ekitundubaali ekya bulijjo. Kyo kibiikako ku swimming pool ng'obuzito bw'omwana asobola tambulirako. Kati waliwo kiri ekikozesa remote, ng'onyiiga bunyizi peesa, kyo ne kyebikula oba ne kyebikkako kyokka. Ate waliwo omutendera omulala gwe bayita water alarm. Alarm eyo ebeera mu mazzi, omuntu bw'aba agudde mu mazzi nga wagaddewo side ya swimming pool, alarm eyo ereekaana, omuntu n'amanya nti no waliwo omuntu mu mazzi. Ate waliwo ekika kirala kyoteekawo nga akakomera akatono, kye bayita isolation fencing. Isolation fencing eyo oteekawo nga grills, bino ebyuma ebibeera ku balconies. Kati ne lubeerawo oluggi nga luggale. Omwana ayingirayo oba omuntu yenna ayingirayo alina osooka okuggulawo n'ekisumuluzo. Awo tujja kusanyukira nnyo kubanga munna ebyokwerinda abantu bandiyagadde ebidiba bino, naye olw'okutya n'ensisi gye twakayitamu emabegakaawo ku minisita munnaffe ebyatuukawo byonna wabimanya, ne bwe mubanga ekyo mukirowoozezaako, ekyo tuwa ebibikkako kya mutendo nnyo. Awo bwe twagadde okumanyira amasannyalaze ge muteeka mu swimming pool muno, omuli amataala, omuli alamu z'otugambyeko, byewalibwa bitya okubeera nga tebireeta buzibu ku bali mu swimming pool, oba ate okubeera nga bikozesebwa bulungi ku abo abazirina? Kale mu bidiba nga bino ekintu kyonna ekikwata amazzi mu bungi ng'ekidiba kye bayita swimming pool, kino amasannyalaze gaakyo ne wiring ebeera waterproofed, n'amataala gaamu gabeera gali ge bateeka wansi w'amazzi mu mazzi, si gano ge tukozesa bulijjo. Amataala gabeera mu swimming pool gali waterproofed nga amazzi tegasobola kuyingiramu, ate nga tegasobola tandika okugoberera conduits ezo ne gafuluma. Because ekyo kiwayiza nnyo omuntu bw'aba ali mu kuwuga amasannyalaze ne wabeerawo kye bayita leakage ey'amasannyalaze mu swimming pool, omuntu ayinza okufiirawo. Because amasannyalaze mu mazzi kibeera kya tabu nnyo ate nga kya bulabe nnyo. Kati linkage ezo muzewala mutya mu bidiba ebyo? Amataala ge tuba tuguze
gabeera gebayita underwater lights oba amataala agakozesebwa mu mazzi kati ago gabeera already waterproofed ffe tujja ne tugateekako waggulu wa tayiro oba waliwo gali ge tuzimbira mu nkokoto yennyini ne tuusibako busibi naye gabeera already waterproofed. Omukulu Daniel omukugu oba engineer eyakuguka mu kubeera nga azimba ebidiba by'amazzi bingi bye tumuwuliriddeko ate bingi bye tumuyigiddeko omuli ettundubaali eribika ekidiba n'ebirala bingi bye tumuwuliddeko ate wano wennyini katugendeko mu kanyomero kaffe ak'ebyokuzimba. Ensangi zino amaka agali ku mutindo geego agayina ebidiba bye bawugiramu nga kino tekiri kukwongera mutindo ku kizimbe ekyo kyokka wabula okuwuga oba swimming kikuyambako okubeera ng'okozesa omubiri gwo dduyiro. Okuwuga kikuyambako okuwummuza ebirowoozo n'abo abawangalira mu kizimbe ekyo. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe eno Akeezimbira tulabye bingi nnyo ebikyuse mu by'okuzimba. Biodigester tugirabye ekozesebwa ddi ani agyetaaga weewaawo ebidiba ebiwugibwamu nabyo bikulu nnyo singa olina obusobozi okubeera nabyo emakaago. Shakurah Nakandi bwetyo wentambudde olunaku olwaleero paka olw'omukaaga olujja mubeere bulungi mweraba. Akeezimbira nga